General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, avuddeyo n'alabula abo bonna abagenda mu maaso n'okutiisatiisa anko we Paul Kagame. Agambye nti nno bano banoonya lutalo na Uganda. Avuddeyo n'agamba nti oyo yenna agezaako okutiisatiisa anko wange Kagame, oyo yenna anoonya lutalo na Uganda, gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Biro nno ebigambo tetumanyi lwaki abyogedde, naye ngenda kubanukuwa omanye lwaki Muhoozi Kainerugaba ayogedde ebigambo ebifaanaganako bwebityo, gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza, webale kwekumira ku mayengo gano. Bw'atandika kuba ng'otweyungako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otweyungako nnyo. Namusiza nnyo mwenna bali mu diaspora, abannankyukakyuka abali eyo, mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo ne strong warning ng'alabulwayo yenna agezaako okuba ng'atiisatiisa eggwanga erya Rwanda wamu ne pulezidenti waalyo Paul Kagame. Alangiridde n'agamba bano nno bali mu katyabaga, beenoonyeza buzibu, beekyabira kalimu maggwa, era ekyo bakimanyi. Ku statement gy'akedde okuyisa ku social media ku mukutu gwe ogwa Twitter, abiyisizaako oluvannyuma lwa international pressure ebadde egenda mu maaso ng'eteereddwa ku Rwanda olw'okusapootinga abayeekera ba M23, akabinja kano aka Growing Conference mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'essaawa z'akakati. Era sources ezisinga zigamba nti akabinja kano aka M23 kaamaanyi si lwako lwokka, wabula lwa nsonga kalinayo omusajja ow'amaanyi emabega eyo, era nga ye Paul Kagame ow'e Rwanda yagezaako okafacilitatinga n'okukasapootinga mu buli kimu okulaba nga katigomya eggwanga erya Congo, saako n'okudifeatinga amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino kyogeddwa enfunda eziwera, era ne General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti nno kino nkyogera si kirumamu, era nkyogedde enfunda eziwera, nti oyo yenna nagezaako okutiisatiisa Rwanda wadde ogikangatiisa okukangakanga anko wange Afande Kagame ajja kubeera mu buzibu. Mbalabudde bannange, syawudde oba mawanga gaawa oba g'ebweru, naye ajja kubeera mu buzibu. Agamba omuntu oyo yenna anoonya direct conflicts, anoonya lutalo oluli direct na Uganda, saako ne General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Era ayongera okuba ng'agamba okubeera ng'ali loyo eri anko we Paul Kagame ow'e Rwanda, neyibawe wano w'okumulirwano, ng'agamba teri muntu n'omu yenna agenda kuvaayo akutiisetiise. Muhoozi Kainerugaba tukimanyi bulungi nnyo nga vocalist ennaku zino ku social media, era mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era figa eyeegulidde erinnya mu byobufuzi wano ku political landscape mu Uganda eri abawagizi be, era abadde akyogera lunwe nga lwatu nga wali omuwagizi wa Paul Kagame era anko we eyamumentalinga. Comments zino zaakoze zizze nga aba M23 abayeekera bano bagenda mu maaso n'okuba nga bo bagezeya territories zaabwe eyo mu Democratic Republic of Congo, naddala mu buvanjuba. Embeera eyongera kusajjuka. Tutegeeza nti nno tutegeezeseddwa nti enkolagana ya Rwanda saako ne Democratic Republic of Congo tennaba kubeera nga nnambulukufu bulungi, olw'ensonga nti nno DRC yeegenda mu maaso n'okuba nga enokolayo Rwanda okuba nga abaakinga abayeekera ba M23. Oba oli awo ate ye Paul Kagame kyeyagaana n'agala temunsibaako matu ga mbuzi kundiisango. Jjukira nti nno Uganda saako ne Rwanda balina ebintu bingi ebiri common basharinga, saako n'okubeera nga bali contentious relations, era ebintu bingi ebibakuuma okuba nga bano ba mukwano era nga ba mukago. So kitegeeza ekintu kyonna ekigenda okuba nga kirumbagana Rwanda, munywanyi waabwe nfanfe Uganda alina okuba nga avaayo. Nejjukira nti zino ensonga ziba zifuuse international, bwe baba nga amawanga gonna ag'e Bulaaya, UK, France,
USA gavuddeyo naddala n'ekitongole ekya United Nations nga gasonga mu Paul Kagame olunwe nti yabakinga abayeekera ba M23 obubeera buzibu. Bino ebigambo General Muhoozi abyogedde ng'agenda maaso n'okulabula bano bonna abagezaako okubanga batiisatiisa eggwanga erya Rwanda odikolako obulumbaganyi singa tebajja sapooti mu bayeekera ba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Lwaki boogeddewe batyo? Lwaki ye babyogedza nga bali ku pressure? Kuba byonna babyogedde naye babyogedde bali ku pressure lwa nsonga emu nti amagye ag'ebunaayira oba foreign forces mu ddala eggwanga erya France leero mwami ono Emmanuel yasinkanye pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Tshisekedi ne boogera ku nteeseganya n'engeri gye bagenda okutebenkezaamu emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era babadde baakwogera we batyo ne tulaba nga abayeekera ba M23 basizinze fire nga ba retreatinze okuva mu kibuga Bukavu kye babadde bamaze okuwamba sako ne airport. Naye nga bagenda balese bagambye temweyibaala tugenda kubanga tukomawo, tugenda kuddamu tukola olulumbagana Sunziggu lwesinnategeera konfaminga bulungi oba bamaze okubanga bakikolako. Pulezidenti ono we babadde boogera ne Kisekedi agambye asindikidde Kagame obubaka n'agamba nti nno Paul Kagame alina okubanga assaamu ekitiibwa arespectinge measurements zino ze tubawadde okulaba nga tabaakinga abayeekera ba M23 awithdrawing ne troops zo zijja mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ate era awe ne protection bannansi saako n'amagye okusobola okulaba nga bakapucalinga ekibuga Bukavu ekibadde kiwambiddwa abayeekera. Zezo zimu ku measurements omwami ono Emmanuel pulezidenti w'eggwanga erya France zaawadde. Kitegeeza abadde atadde ku Paul Kagame akazito nga mu buli mbeera yenna alina okuwithdrawinga amagye ge. Si yekka eggwanga eryayoko eryavaayo ne ligamba ligenda kusanctioninga saako n'erya Germany Paul Kagame okubanga tawithdrawinga amagye ge agali mu Democratic Republic of Congo na butalekerawo kupaakinga bayeekera ba M23. UK n'egamba tegenda kuddamu kumufugirira musimbi ogwali mu kawumbi akamu mu obukadde 8 eza Amerika buli mwaka zaamuwa okubanga baleadinga okusobola okulaba nga bafundinga education system, health facilities, buli kimu ekigenda mu maaso. Eggwanga erya UK lyava n'egamba terigenda kuddamu kubanga limu obuyambi obwo. Kati amawanga gano gonna nga gataddewo external pressure ku ggwanga erya Rwanda Paul Kagame abadde mu katu ng'ali mu corridors of confusion nga tamanyi kyakukola ate eno yeegaana dda nti abayeekera si abasapootinga kati agambe nti ajjayo magyeege ku ki. Kakati wano Muhoozi Kainerugaba waavuddeyo n'agamba mulekerawo kutiisatiisa anko wange nja kuba nteekawo embeera ku buli muntu yenna anaavaayo kutiisatiisa anko wange Paul Kagame. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza bye bali kwekumira ku mayengo gano ng'agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojje mu comment section